Hey, hey, say na 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 na. Omuyimbi Cindy Sanyu wuuno akakasizza munange yeetondedde abawagizi be ab'Essoroti era nga atuyeemuko ne kadroopu. Ate nga omuyimbi munange Lema Namakula yeeyongedde okubeera nga yeekola ebintu munange ate wali ekkaata oba leero kano kaki kaakoze muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. So nga ate n'omuyimbi ate Shiba Kalungi munange oluzadde omwana n'amutuumirawo erinnya wali wonna. Bampita Jaminat wano ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga ate munange ntandika ate wali ne information ey'omuyimbi ate Shiba Kalungi era nga bw'olabaawo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga omuyimbi Shiba Kalungi ataddeyo munange wali obubaka n'akakasa nti nno nga bw'asumulukuse era nga post nga bw'ogiraba eyo egetingidde ddala ate wali viral era nga bw'ogiraba kakati nno omwana munange amutuumye erinnya erya Amiru wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bwekito ate bwe kitambudde ku muyimbi Shiba Kalungi ku update eyo ku mwana we ate wali gwazadde tongera ate okumuyozaayoza ate wali wonna. Kakati esayidi eyo nga nvuddeyo jjukira nti n'okugambye ngenda kubeera nga ate nga nkubuulira ku Lema Namakula so ate ndyoke nsembyeyo wali n'akatambi ka Cindy wali wonna. Kakati omuyimbi munange Lema Namakula abyekoze wali wonna era nga bulaba ebifaananyi ebyo bitweddingidde ddala nnyo wali ku mikutu egy'enjawulo nga bw'olabaawo omanyi ayina engeri gy'abadde awanisemuko wali ekigere era nga bw'okiraba waggulu kakati ng'omukono agutadde mu ntebe bw'ati ebifaananyi nga bw'obirabaawo naakwe era nga bw'okalaba munnange nga bw'akakoze ako akafaananyi naye nga buno obufaananyi bambi butwedize nnyo wali okamula ku mikutu egy'enjawulo bwekito ate ku Lema Namakula nga byali mu kwekola ate wali ekata. Kaakati ngenda sooka nkweko katambi ka Cindy ate wali engeri gy'abadde yeetonderamuko wali abawagizi be ab'Essoroti katono nnyo kosa ate ne drop gy'atuwadde ate wali wonna ndyoke nkomewo. Hey, hey, say na 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 na. Hey, what's up, people? This is Cindy Babe. It's definitely the king herself. Now, my people of Soroti, today I bring you my apologies. Due to unforeseen circumstances, we have to move my show from the 21st of December to the 28th of December. But I assure you, I sat down with the management at Sun City and we've come up with an even bigger, better show. So you better not miss me on the 28th of December performing at Sun City Soroti. Show them make a boom party, put my body, babe.